ku ddiiro eno oba ku mulimu guno kubanga yanzikiririzaamu nane tulina owaffe we tuyinza okutandikira era bwe yankubira essimu nti tusobola okwogera ku konsati ya Luigi nti talina buzibu ali ne muganze nako abayimbi abansumbwa n'ankakasa tutagenda kusumbwa era amaaso gange gonna gabaddeko mukulu ono so for that reason yeyandeeta nangamba nankwasaganya n'omuyimbi naye ngenda okwogera n'omuyimbi ng'ate naye talina ttabu so ekya emuke tekiriimu ono mpozi nga ye emuke neboddayo katukamuuzeko akabuuzo kamu lwaki wasalawo mu bapromota bonna abali e Uganda n'osalawo contacting Nobert Events nayagala nnyo omuntu ali generation ono yaleeta omulimu era yasinga okundaga amanyi okay nali mmanyi amanyi g'omuyimbi nange naye ate omanyi waba wakkiririza mu munne so si MK ono nkozi nga ye MK sebo amanya Abtex Americana ndi muyimbi mva mu West naye kyembadde nkuddamu nali njagala promoter nga alina ebirowoozo ebipya ono wa generation yaffe amanyi ebyakakati is the best generational promoter bali bakadde ebintu bino tebabitegeera omugamba social media agamba nze sina Facebook kati omusajja ono ali ku TikTok alina emitwalo emeka kati nalaba nga ye muntu asobola okugata ku muyimbi mukwano gwange sobola okubunyisa enjiri yaffe ekintu kyaffe tukiyiseewo kigende gye kiraga kati nga tetulinaba kumaliriza lwaki ku date zonna walondanga 10 ono si yalonda ebibuuzo byange date yagironda yono yange ngata nagenda waliwo ekibuuzo lwaki mu date zonna malondayo nga ekyo kya Nobert ajja mubuuze date twalonda ennaku z'omwezi 11 ejja kuba holiday abayimbi bajja kuba nga abaana bajja kuba bakawummula ate twe twacontactinga venue date yaliwo yaliwo sinze mwogezi wa babitusi siri mwogezi wa babitusi ate ekirala gwe byogera babitusi temucreatinga ombeera ya lutalo wakati wa Nobert Events ne bitusi because oyinza n'okwekanga konsati yaabwe eddako Nobert Events yagenda ogikola gwenze ndi musuubuzi ndi businessman n'ekirala nga tonaba kugamba nti balinayo ekivubu wagenzeko ku venue n'okakasanga mwena mawulire nti venue yali posta yaabwe yali teriiko venue kati konsati kijjoyogerako eyo onabadde alina ekibuuzo kyange njagala kubuuza oli wavaayo n'agamba nti kiri akamwasalawo okwesosola oba okwerondamu nti mukulu Nobert wagenda okulaba engeri gy'alinamu akalandira keeyo nti kasalawo onoonye Nobert ate ababbe nga omuyita nti bali abalaba yaye bwe tunaddamu ebyo kijja kufuna obuzibu kuba naye Abtex munyankole bamuyita musinguzi atoyogera ku Abtex wano noli barugahale naye mutoolo katono samulonda lwa kalicha okisegeera kati nalonda muntu waffe wa myaka naye Abtex takyali munyankole wandalingijju gye baali babeera basengayo takyalina nabijja waabwe bushenyi baani bagamba bali bayaye ono si muyaye atalina buzibu okubanga bafaanana bufaananyi naye nga siri muyaye balamusizaako mwe bali kujja wetuli ekivulu kyengedde esebo Nobert Events ennaku z'omwezi 10 May ennaku z'omwezi 10 May tewali kulanga kulala tugenda kubeera cricket over lugogo tuli bamukisa nga abali ebwengo Nobert Events ne Reigi anti cricket over lumala okugikolera mu concert ng'enkeera gweda zikola ki zisenda so omwezi gwa muzigo abamanyi oluganda omwezi gwa muzigo gwokutaano wekiggwa buli omu ne Fit Family yagamba nti olumaze ogikoleramu eggalawo ate ne tulaba nga waliwo Munigeria ze naye n'akola olowooza mukafudde kabadi nti buli omu agamba yagiggala naye enjawulo eriwo wakati waffe nabo ebadde mu kugifuna singa baali bo we baakoleranga eggaddewo tebaaligifunye mu mbeera y'amangu nga ffe twakalubiriziddwa nnyo gifuna era amabaluwa gabadde mabaluwa gwawakanamu kati genda ogisabye nayo ng'osaba gwa musanvu olawo n'agifuna yes okusinziira ku bbanga lyozenga otegeka ebivulu twakulaba nga okoze maiden concert ya Gravity omutujju towards the end ate ne bikyankalana omuwagizi wo oba agoberera Nobert Events omulundi guno afune assurance nti Nobert Events yalutetera Reigi live in concert mbadde saala nnyo kuddayo mu byafaayo naye omuzungu teyali musiru yagamba nti experience is the best teacher we nakwataganira ne Gravity ebiseera ebyo nali naakajja mu ndongo naye era sinze nkirabamu omukisa nti
ku speed kwe nali nkulira yali ewaggulu mu mwaka ogwasooka nga nsobola okubanga nnanga cricket over lugogo n'enkola bye nakola nakyo eba credit. However nti mu bwamaca bwe nalimu natomera omuntu eyali omuyaayi. Natomera omuntu eyali omuyaayi yalina ebigendererwa ebyenga ye nga yamaze okutegeera nti adiringa na amaca naye enjawulo eriwo kati wakati wa Nobert ne concert ya Regi nti Regi ajidde mu kaseera akatuufu timing yeyo experience ne maturity mu business webiri. Basically I have learned the dynamics of this business. Kati tobola tosuubirayo mbeereeyo. However nti of course nga bumanyi nti sitaani abeera alwana buli wabeera anointing sitaani akola ki kati era bapromota banange eyo naddala abalowooza nti sirina kuba already batandise dde okulwana naye ku mulundi guno tebasobola kummegga. Oyogedde ku bapromota emabegako wavaayo n'omenya lisiti y'abo bapromota botayagala kubanga balinnya ku kivulu kyo. Tulowooze nti obumu mu wakati w'abapromota baggwerawo ddala. Nina benina enkolagana nabo nina nebisiina nkolagana nabo naye mu federation yange mwenvu ekulembera mwami Baramu federation eyitibwa NAFEP bonna bali mabega wange bali mabega ne mu maaso gange. So of course olaba neggulu sitaani yeewaggula ku Katonda ne wano kyekimu nti waliwo alowooza nti yalina kuba wa kitalo nnyo neyewaggula ku banne so bapromota nyiza obutamenya amannya gaabwe naye ekyo tujja kukiraba mu maaso awo nze ni musajja mulokole ensenyuwa. Ina esubyo okulaba nga osonye full figure najja nanyumirwa concert ya Regi. Full figure simwogerako. Njagala twogere ku bagatta ku show yaffe. Mubagatta ku show. Eno show si aba political advisors abatalina office. Simanya presidential advisor. Eno show y'abawagizi baffe bonna. Goyogedde ko talina office. Twogere ku kirala. Abtex ne Bajjo nabo gambye oli musajja musonyi tusuubire okubanga ogenda basonyiwa musobola okukolaganira awamu. Kati Abtex ne Bajjo boyogerako tebategekanga ko show cricket over lugogo twogere ku kirala abo siboogerako kubanga balevuza kutegekerako nkuuka nga bapakasi nze ndi event organizer nga ndera ndi promoter kati siri mupakasi so tugende ku kirala. Owaye twawulidde nti abanga temubuuza twawulidde nti omukulu Jeno MK atadde mu kivulu kino akasente ebintu ebyo ebiwungeesebwa bituufu. Ekya Jeno MK bane simanyi kulwaki bakitusibako oba bakitutaddeko nnyo. However tekiri mu sitaani naye kyenyinza okubategeeza eno show tuli basolaz nga tumanya abavubuka b'e Kampala Nobert mundabye abandabye nze abandabye bandabye okuva ku scratch mpaka wano wendi. Tewali era nze siina yali antuukiridde ng'oggyeko omuyimbi waliwo maybe omuyimbi Medotox jangu waliwo omuyimbi njagala mubalage yeyankontaktinga bamuyita Medotox kajja wano mulabe omuyimbi ono naye muyimbi waffe wa Western omukulu ono gwe mulaba abamawulire ye Medotox Americana Kajara Boy ye muyimbi eyankontaktinga ku ddiibo eno oba ku mulimu guno kubanga yanzikiririzaamu nane Yuno waffe we tuyiza okutandikira era bwe yankubira essimu nti tusobola okwogera ku concert ya Regi nti talina buzibu ali ne muganze nako abayimbi abansumbwa n'akakasa tutagenda kusumbwa era amaaso gange gonna gabaddeko mukulu ono. So for that reason yeyandeeta nangamba nankwasaganya n'omuyimbi naye ngenda okwogera n'omuyimbi ngate naye talina ttabu. So ekya MK tekiriimu ono mpozi nga ye MK neboddayo katukamuuzeko akabuuzo kamu lwaki wasalawo mu bapromota bonna abali e Uganda n'osalawo contacting Nobert events? Nayagala nnyo omuntu ali generation ono yaleeta omulimu era yasinga okundaga amaanyi nali mmanyi amaanyi g'omuyimbi nange naye ate omanyi waba wakkiririza mu munne so si MK ono nkozi nga ye MK sebo amanya mpita Abtex Americana ndi muyimbi nva mu West naye kyembadde nkuddamu nali njagala promota ng'alina ebirowoozo ebipya ono wa generation yaffe amanyi ebyakakati is the best generational promoter bali bakadde ebintu bino tebabitegeera omugamba social media agamba nze sina Facebook kati omusajja ono ali ku TikTok alina emitwalo emeka kati nalaba nga ye muntu asobola okugatta ku muyimbi mukwano gwange sobola okubunyisa enjiri yaffe ekintu kyaffe tukiyiseewo kigende gye kiraga. Kati nga tetunnaba kumaliriza lwaki ku deeti zonna walondanga 10? Ono si yalonda ebibuuzo byange deeti yagironda yono nga tanagenda waliwo ekibuuzo
lwaki mu date zonna mwalondayo nga ekyo kya Nobert kikasoke mubuuze kiddemu tewali date twalonda ennaku z'omwezi 10 ejja kuba holiday abayimbi bajja kuba nga abaana bajja kuba bakawummula ate twe twakontaktinga venue date yaliwo yaliwo sinze mwogezi wa babitusi siri mwogezi wa babitusi ate ekirala babitusi temucreatingawo mbeera ya lutalo wakati wa Nobert events ne bitusi because oyinza nokwekanga concert yaabwe eddako Nobert events yagenda okugikola gwenze ndi musuubuzi ndi businessman ekirala nga tona bakugamba nti balinayo ekivulu wagenzeko ku venue n'okakasanga mwena mawulire nti venue yali teriiko venue kati concert kijjoyogerako eyo unawada ine kibuzo kyange njagala kubuuza oli wavaayo n'agamba nti kiri akamwasalawo okwesosola oba okwerondamu nti mukulu Nobert wagenda okulaba engeri gy'alinamu akalandirako eyo nti kasalawo onoonye Nobert ate ababbe nga omuyita nti bali abalaba yaye bwe tunaddamu ebyo sijja kufuna obuzibu kuba na Abtex munyankole bamuyita musinguzi atoyogera ku Abtex wano noli barugale naye mutoolo katono samulonda lwa kalicha okitegera kati nalonda muntu waffe wa myaka naye Abtex takyali munyankole wandalingijju gye baali babeera basengayo takyalina nabijja waabwe busheeyi owaye baani bagamba bali bayaye ono si muyaye atalina buzibu kubanga bafaanana bufaananyi naye nga siri muyaye just mugezi ate buli mugezi bamuyita omuyaye Uncle Nobert, twongere ku mawulire agalitambula ku social media nti eno concert mugitegekedde banyankole baka si abanyankole bokka mukwano we tewakyali Muganda tewakyali Musoga tewakyali of course olwa intermarriages ate ekirala eno Kampala senta y'amawanga gonna tobola twamulese Kampala simbalala nti twamututte wahoyima era kyobola namugamba mu byonna saagalako extra concert wadde naye muntu ekitwala mbalala owulira Kampala walimu Abasoga waliwo Abagisu waliwo Abagwere waliwo buli mawanga gonna ekirala kankujjukize Abaganda bawasizza abanyankole bawasizza Abasoga kati ogenda okimanyi almost kati buli muntu wa Luganda ku munne wano mu Kampala so kati ekyo ndowooza si kyamawanga concert si yamawanga si yabyabufuzi concert yabadigize abakyakaze e Kampala era njagala okwebaza naddala abaana abayimbi ba bitusi okuvayo ne bagamba nti ennaku z'omwezi 10 tebalinawo concert kubanga waliwo abadde bagezaako creating olutalo wakati waffe nabo ate nga terubaddeewo so ne bavayo ne bakirereza bulungi ne bajjayo ebbaluwa eraga nti tebalinawo concert so kati mwena abakyakaze abadigize ekifo kiri kimu kwolwo mbakuutira abasheshe bagenda kubaayo eyo abaana abanywi b'amata abaana Abaganda bagenda kubaayo eyo abakula zinnyashi okutegeera beauty eri concert yakwolesa beauty nnyashi mata yonna Nobert njagala twogere ku nsonga z'omuyimbi nti abadde ne rangoze emabega n'abayimbi b'omu Central essaawa zino mutegese mu Central prediction yo eri etya ku audience attendance because ate abadde ne rangoze ki nti for example yafunamu obutakkanya ne muyimbi munne ku stage embarara ekyo si kyamaanyi era kyaggwa ate era ng'abantu abali mu bizinesi ye musobola okusanga obukuubagano okitegedde nze ndowoozaamu ekirala ekyokumukuba obucupa mu nkuuka bakuba abayimbi abalala bangi obucupa mu nkuuka ofuna bulungi mu abakubiramu n'abayimbi ab'amaanyi ne besimenya mannya gaabwe ne fokasi yange eri ku rage si bayimbi balala obugambo bwe obusembayo eri Abanayuganda ffe tuve wano tubakoowola mwenna mujje ng'ennaku z'omwezi 10 May oba omwezi gwa muzigo Cricket over lugogo egenda kusaba amatako olwo muli baddembe okujja abawagizi baffe abava mu West muli baddembe okujja n'ente zammwe nga zipaakinze mu Fuso oba mujje mugabire ku bantu wano ente mujje mugabe ku mata basically mujje tweraga omukwano ennaku z'omwezi 10